Even it's English, I can speak it. On social media, they're telling me I speak English. Okay. So, dear viewers in Busoga, abasoga banja batamanyi luzungu bambi. Kati bana yaba TikTok kulwensonga ya abasoga. Kanjogere mu Luganda. Chameleone yalwala. Nga ina shows zange 3. Zuamala doksa so. Na akamuwako $2.2 Nalwala ne bamutwala Nakasero. Ngendako yangamba mu scoutinga. Yanga when you hear someone is not intellectual up there means he cannot raise a point. Kati kanjogere nga ndi mukakamu. Aba nkwe bazo kunjigiriza empisa. Mbo yalwala Chameleone has been my friend. Yes. Eliyo friend. Emyaka miki? Muna Chameleone bwalwala nga bamutwala Nakasero. Walabe mbera yona yakola ki kubanga nze nina access Uganda abasawo bawa nga batugamba Chameleone ekimuluma nga bakitubulira ngo omuntu omukulu kubanga I'm not a doctor sirwana ku disclosing nga kyekiruma Chameleone ompulira bulungi nkugamba munnange olunako Chameleone lwagende Nakasero waitawe naku 2 omwana nakola live tata wali mu ICU tomanyo bana afo batafe gozo gambe public temuzayi wange kimusumbuwa ayizo okuba ina addiction kuki kyere ategeeza abasoga mu ntegere bulungi kuba muwadde nnyo amakulu ate nga sikyagala addiction kuki yali ategeeza iza tata wange akozesa cocaine oba tata wange akozesa omwenge oba tata wange akozesa njaga oba tata wange akozesa amazzi oba tata wange akozesa ice addiction watu byakikola ki mu luzungu olutono lw'emmanyiro nakola ki lwe nawulira munange nga nvaayo because omusoga mpulira ku radio ya Kyabazinga Busoga Royal Radio ndi starter nina abaana 8 bennekakasa ate boteka kasa bese kakasa sibamanyi sina bakola DNA nina emyaka 34 ndi mukwano gwa Chameleone ndi musajja Muganda ali proud ne culture yange sigenda kufuka muzungu ate bampulira Busoga ndi mutuuze we mu America yofuna obutuuze ndi mutuuze wa mu America ninayo n'abaana nga tuvude ku kyokulira mutuuze wo mu America ndi mutuuze we Canada ngenda kulaga empapula encha nyaga tukole YouTube program yo ndete kulaga obutuuze bwange nti bana abayefula nti bakagenda mu America ba abba tebansinga ate kubansi ndi nnyini nsi oli mutuuze nzisobola kujja ku radio nenjogera bintu byakulimba kati nze bwe mbanga ndi mutuuze wo nga nabo batto kimanyi naje katulaga ensi empapula encha balage empapula ze Canada obalage mu America eze Uganda mbalage n'abaana bennamuki kalwe nalaba abba nga aze ku social media nga tata wali kwa ICU nga ate ebintu ebibonyabonya Chameleone ayina 3 types of depression Chameleone ayina depression y'omukyala kubanga gwampuliriza Busoga Chameleone mukwano gwange yaŋŋamba tayagalangako mukazi nga bwe yayagala Daniela Daniela was the love of Chameleone's life nti yayagala nnyo omukazi Chameleone yayina ebikyamubye ng'omusajja naye abantu abampuliza ku radio abasajja siri wano kwoleza Chameleone amunoti yisiro naye ayina ebikyamubye bengenda okugamba naye at least yayagala Daniela omusajja wakwatira helicopter Chameleone kulinya eri ayina legend n'agamba this is my wife in public n'abeera proud of her kati nze sobola kulaga mukazi kwa sinafuna gwenjagala kati bano boliko kuzanyira ko bazanyire sisobola because sinafuna gwenjagala tuli ku radio ya Kyabazinga radio mpye tandise na maanyi era ne bazayise bantu tuwo mulimu kwa kati agenda kukyusa Busoga efuke egundi Chameleone naye yagala Daniela mukatuna muggulu Daniela nga tayagala nga Chameleone yamukwata bukwasi si kumukwata bukwasi nze nno omukazi gwe naye wasaako gwe nayanjulako yajja nambuza ngamba obuyimba bwe bunnamoya tubuteka mu manya ga mwana wange nanga ngenda genda makindye ntulawo ntwaleko edduuka bano abakazi bwe boyina erinnya nga bajjo bajja babala bugagga tinjagadde Chameleone superstar naye nga tebambi ffe tugwa mulaavu nti omuyaye Kenzo bwagamba nti Nyamutolo akwasimanyi nti Kenzo bayabala laavu oba yabala minister simanyi naye Kenzo bwagamba nti Nyamutolo she is my woman respect Kenzo Chameleone wagamba nti Daniela she is my woman respect give him that respect to show her among the many because Chameleone nakwata kesimu nga bakazi 187 nga bagala bamukwatako bukwasi batuke ku ntikku amasi banamutwala eri antonde abanyankole mumpulire embalala ku TikTok abantu bangi
twagende nga mukazi akankana nangamba bajjo nyamba nsembere kamilioni mukwata ko bwati nze emizimu jange jinkwate bakyogera tuli ku UCC bakyogera batya kale nyambo okigamba abantu bakitegere afuna omukwano mukwano atuuke ejiri ayike lulimi lwa kintu kikulu kati omusajja ne yeresa abakazi we bati abakankana omukwatako okutuuka ku ntikko kumukwatako bukwasi kati kamilioni gwenjagala oyige kamilioni tayagala bakazi bamukwana kamilioni yagala bakazi bayagala kumuki futokanako omuwala omune kamilioni busa kafuko we NBS komuwala kamilioni yamusindika kumbega mayize kamilioni yambeganga omukazi najja nansula mulaba kale nkuwa bwino oyo mwana bali bamuyitana enje abeera ozana najja nga bajjo you are my role model ayira kumba ndikodi era kamilioni ayina amalobozi gange nga nkwana mukazi we kale ngenda okulya kankwe nakangamba bajjo Gena byogede mitegede. Ojja kumanya. Juga twatwe wala nanyo ne kamilioni. We nabeera mu people power ennyo nga naye ali eri kanantego omukazi nze kafuko ne balamu. Omukazi najja ne totole ebintu. Ngate amalobozi ngate jukula ekikazi kyali kirungi ne kigamba enje am going to marry you. Nekangamba ne mubuza serebo kibwa. Nenvuma kamilioni. Ne mugamba akasajja kabi. Nga nkavunza akasajja kaveeko akasajja kachawe. Omukazi ngakazaya amalobozi amazobozi ngagawa kamilioni yanteka ku bunkenki ngasayo nage nako juga nakwana mpomereza sinze mubi nina okwegula omukazi nabiri gange twali awo abalunywa oshingibbe ku mukolo muzate abasajja ababitu kwanyisa sente aleka ligwe kwezi ku bimbo nawe ina kwanyisa sente face yombi tesikiriza eringe ababe yanvuma kati munango omusajja ngakwata machi amalobozi chechanga tenyene kamilioni yatamachi kakati kamilioni ampita ngende wakala chimbaga mati Daniela is the problem era ngenda kutuuka waawo ngenjale numa kwezi soba kulimba ku radio ya Kyabazinga nali mutwali ya milioni zali 7 ntuuka mu diro omukazi yakandika kuyomba mu lukubo ngatayombere simanyi nengo omukazi owempisa yandiga ebajjo wafunye ku kyokulya kubanga you don't have to show your indifferences in the public because I was the visitor though I was Kamilion's business partner and a friend netegera there is something wrong here tiyakuma kunyima mmere nafumba akatogo kenyama nakandi yako nga ntudde amaziba genyini siwayiriza kwezo mukazi yanyima akatogo kenyama omayiro akifira ku babi ne Bobi Wine twagala nabi tekisoyo ngenjale tuluma babi yampa akadunali akatogese 1 2 buza waiso ati bapita ku machange njale numa kwezi nze nina bwino omutufu omukazi yanyima akatogo na tukamyaja bakwade mere nemuga tampadde nemuga munne wawasa mukyota lafe abalugu ala atulaba naga namugamba bali bakubye kamilioni oluyi bino byenjogera ndi musajja mukulu bali bakubye okuvolo ne manya to mukazi muki muzibu ovanga ku mukazi yasituka nave uwe naga nakuba kikasuku empi na amatama gacho mu public omukazi yakubaka pia ne bamusiba nkolaga abajajja amanyi bakuba kikasuku oluyi kikasuku kyangamba na male nako nyanga sogera ati jukira kasuku is a man omukazi mu public jukira public abakazi begula mu public tuyina ekizibu ky'abakazi ti omukazi takubwako sibanyi bokuba omukazi nze nebo jango sinike ebinyonko kuba nsagala kuswala nze ndi malawudi kwezi nze kuba ni social media newogana waliwo nekinakuba keda nekiwogana nekizungazunga nekiremwa kubanga abakazi bano batumanyira nnyo ntoloko bakozesa ebitundu byabwe ebyekyama tuhumiliate asi naga nakuba kikasuku oluyi Kamilioni paid yawakasuku milioni 5 okusonyiwa Daniela ngamututa ku police mugamba nti Kamilioni asamba omukazi musimanyi Kamilioni ayine bimuluma waliwo allegation is sibyeka kasa it's alleged nti yafuna ka affair ne best friend wa Kamilioni nekimuluma nagwa mu depression kulaga Kamilioni bulumi jabukola ki mukwawukana n'omukazi yagamba abaana nti taata wamwe mubi bajajja wamwe sitaani nkulaga omukazi wayawukanya abaana ku kika nagamba jajja musayi mayanja sitaani ivo n'omwana yakyeyogerera ivo nagamba jajja wamwe mubi nina atamanya nti bana abaana bakyaye ekika kyata mayanja bwe mwava Kamilioni ate fe abasajja abaganda mu culture taata asigala taata yoyaga omukulu tasobya
bagamba lwaki omukulu tasubya kwezi oyinza okuba olina obujonjo mu maaso sijja kujja ku lediyo obusoga loyo nkugambe nti kwezi olina obujonjo mu maaso kakati omukazi akuziza abaana mu dinaayo nga tebagala ninamwe banaye mwekutiyera basajja mmwe omukazi akuziza abaana mu dinaayo nga tebagala kika kyabwe eyo that is a very wrong. Daniela nkwegayirira nze wanyima emmere nenkusonyiwa ku mutima naye nkwegayirira Daniela toziikira baana bo kika kyabwe abaana baleke muzeyima yanje yetaata wa Abba wadde anyola ensingo n'anyola olulimi kubanga Abba ekimwagula ku social media kuliko basingo mothers abayina empisa embi nga Daniela buli muntu golaba wagira Abba ku social media single mother oyinza kuba wamuwasanga abaze byabugagga wamuwasanga ennaku emuluma kuliko ba idola nabyogedde mu luzungu kati nziramu abooluganda batabitegedde nti basingo maaza bawaga omwana ave mu kikala kye mulwaga Abba gosinga Abba gwe taata mukatana muggulu oba toyoleseza mutima gwa buzadde bajo events I'm a parent and I don't have any problem with that younger kid but I'm beating the snake which is the mother because the Abba I know atiane camera the Abba I know atiane ne Facebook she gained his confidence because of the mom ya mwalogiki because mom alimukwa na lutalo lwe was between me and you wanola byako mukazi waga kwikiri kafale Jose Mayanja omuntu anaita kwikiri kafale ya mama Abba ngenda muwe emitwala 5 nzina kusimu cash ne tata wabana wasologera mu ICU omwina mu abana bana noto musasira tosobola kakati lwachi Abba afunye fame abakazi bali mukulwanira mukazi munabwe singo maza munabwe kakati as a culture man I cannot accept that nonsense that's why I'm one man is ame olutalo ndwada buki muna ne munanu ndekamu ngenda kutereza Abba adene mu family ye yes the sina busibuku Abba nebi single mother bakuze kati I'm a victim of the situation banzi baka abalongo mandatory it is not constitutional it's not a biological commandment it's not by force he took you to good schools because he loved you if Chameleon never loved you he would have took you to UPE where I started from where past tense I studied it where I stood from I studied from I want the past tense of study kakati stop misleading the public that your father it's mandate to pay for his school fees Abba here in Uganda where you come from children of your age are suffering with poor education poor feeding they have kwashako when their parents are still alive and some parents here they neglected them not by force because they are not responsible as you say that it's mandatory people to pay school fees si wakanya gamba ate muzetu sasula school fees na ye love yo muzadde yagamba omwana wange njagala asomere ko musomeredde meddu ekyo kyebalize Chameleon kakati Chameleon abeerata ku kitanda nagana omuntu gwe nakolera ebintu ebinungi n'atasiima do you know why the Bible says nti respect your parents nti yagala nyo bazadde bo ompulira ennaku zo ziba nyingi ez'okunsi appreciate your dad at least yefirize emitwalo gwa $1 million 3 ngoziteeka mwana omu eteba sacrifice kati Abba if you don't appreciate your dad for the sacrifice he did he would have paid 2 million naye yaga mwana kamutere ku Galaxy the best school so he had a love for his children kati Abba yesubiza obusika okimanyi mama Daniel yasubiza Abba obusika Chameleon yangamba Abba ye musika we ku Freedom City yachichusa ye yangambye jina ngamba tuzala mibili tetuzala myoyo now you are not a musika now you lost the musika because you are fighting with your grandparents calling them evil you are on your mom's side you cannot be given power to rule your children yochi bagane sibling ina ko sibling cheche abakwatagana na ngambe abana baganda ba Abba baita batya sibling sinjala tukoso oluzungu lw'ekintu ekikulu amwe professor so bagala oluzungu lufu sibling kitegeeza ki bego baganda be you cannot control your sibling because you are not a culture boy and he nurtured you he said to you the world to say that you are his favorite olibeka byona ina abana bakulu batafanako ina yabana tebavanga yona mawulire nisigaye bamukuba ina abana abalala bangi lwaki namuyita embizi kuba embizi yetamanya birungi bagikoledde embizi ogitwala kulya muddo ekudduka kegenda mu accident bagikonde bagisale bagirye
The reason why namuyita embisi, I'm a mature than that boy, I can call him anything I want. Abba is a Muganda, Abba just okunumia. Ali fluent mu Luganda and singa no Luganda. Never just come here. Abayo gala Latini. I said okwayo gala Greek. Duwana bana Uganda manyiba ina amaro. Amaro ge baina. Barosa yo gala Lusungu lutufu. Neyo mwana ali fluent mu Luganda amanyine engero n'ebikocho. Towepangira ngako Abba. Ndichiri ajo bachimutika. Kamuka mugwe Muganda. Goma nyefu mita tomulinda garula. Tewakulemu. Amanyine ebikocho n'engero. Neka twaja ku kamera manyike. Kati mama we yamugamba play the sympathy card. Ate ngenda kuba kansira mungenda kakubate party 2. How is the difference? Do it stop man. Mbu bachata mwana muto afumo muto embizi. Omwana muto ategera nto muto gwangulinga gwambizi. Kati mwana muto. Mbu mu constitution omwana w'emyaka 18 abakuze. I reply him as my fellow man. Mbu chibajo chiruzinga. Lwachafu omwana muto amanya nti tata anywe enjaga. Omwana muto yemwana atamanya kitufu na kirungi. Omwana muto yatamanya nakumanya nti mama baya kwa ne tata. Omwana muto tesobaga manje jajja wange dia evil. Yagamba I cannot say sorry to my grand not nulire ekibaya. Kakati nalabe n'abatumbu betonda kati muli basinga mwetondere embisi. Ngatuna tamasimu. Omuzadde ampuliriza tokkiriza ngo omwana okumanya tamanyi bulumi basade mubayita kuzala ezo mbwa. Gomanya bulumi abantu bayitamu okuzala. Ngatuna tamasimu gomanya bulumi abantu bayitamu. Gomanya bulumi omuntu wakabika. Gomanya bulumi omuntu waito okukuza omwana gwe. Ekyana kijja kushoshobeera kikumanyira. Mubite kalicha ya busogo be ya Buganda ngandi mulamu. Ya kesi nze kalicha yange esobola okufanga ndi mulamu. Mega yali mukola. Vambya mega. Temukirize bibyana yana. Kubaga abamu tuli mu America. Nze ndi mutuze wa America teri kiri no musira gwa nema. Ne passport yagala jenji muguze no butuze mbutunda mbuyina ga Katonda. Nze ndi musajja mukulu sobola kulimba. Teri kiri mu America. Baba kisa lulimi kwefulamu kwambala nkunamyo simanyi wesani warodi musada damu mwana ngonzira moto yakwezi ku bulumi bwe nayitamu singa watakuleka nofa muleba singa sako janja wandi bateo temuddamu kutakalicha temuddamu kuwagawaga byana ebyo mu bigambo omusada ayita mu bulumi okukuzambwa gwe kale omulungi omulabi wa tokidanga Assalamu alaikum. وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله kyenkulembedde naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuyo olw'okufiirwako maama mawulire ga nnaku nnyo tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama era omukwano gwa maama teguddizibwawo so nga tukusaasira tufumiitiriza
obulumi bw'oyitamu olw'okuviibwako maama. Ze ennaku ntono nnyo nazise jjajjange Hajati Aida Kyosimboonanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15 ne obulumi obwo ng'ate jjajja azaala maama si maama ne obulumi obwo paka kati tebunaggwawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuviibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti togumazeeko mu ssanyu ne tusaba Oweekitiibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako amugaziize kabuli ye era mmwe Jannah Firdaus. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero Allah akunyiga ebiwundu akubagize akwesuubi bwe wamu n'ab'enjuuyo n'obusiraamu bwonna tubasaasira. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.